mukama wo atandika okukola ebintu webiti totandika kukuba mulanga kukaaba nze adita omukazi ono yansobera alabika alina kyanjagaza alabika ayagala tulwane nze nja mukuba isweya si kyo nze nja kudduka ngende nedda ebyo ebintu abikola olw'ensonga ayagala kuzuula weakness yo weeri ayagala kubeera ng'akukozesa ensobi ayagala kugulawo olutalo naawe jjukira abantu betukolera bo baategeera olutalo baagala nnyo ebintu by'okulwana ebintu by'okuyomba wabeerawo nga talina muntu gw'ayombye naye abeera awulira bubi ne bw'abanga muntu we yamusobeza oba kaŋŋamba omwami we oba abaana be ayagala afune omuntu gw'amalirako obusungu and of course tasobola kuyomba n'abaana be oba na mwami we ne kimuggyako obusungu nga gwe ali awo for free ow'okuzannyisa ekikebe kye ekiri awo yajja okukola obukozi omunaku ng'otudde awo kyovulaba baganda baffe bangi waliwo eyaŋŋamba nti ye bakama be we balwana oba ne bayomba ye mukama we gwakuba empi ajja eri obusungu najja n'amuba oluye out of blue n'amugamba okwo kino wakikoze bubi kino kye wakikoze bulungi so tugenda kwogera kweyo ensonga yenze Sheila Adita nze nabagamba am ever to your services gwe mbulira ekikuluma tukyogereko kubanga nze njogera with the experience sikulaba bulabi with the experience bino ebintu mbiyiseemu nze I've seen a lot in life inkuze indaba ebintu gye kulaba ku myaka gyange emito so with the experience ne bana abantu nze kamba bagambe kambogereko mwe mumanya kye mulimpa nze Sheila Adita page ki following kwata mu link nsangayo ku YouTube channel beranga o subscribinga kwata ne ku notification bell buli video gye tutekayo egenda kubanga ekutukako atera intekayo videos ezinyuma ennungi okuwuliriza ennungi okusomamu nga eno gye nkuletedde onako lwalero so tuyina muganda waffe yagamba nti agenda kuvaamu akuvaako waya akube mukama wempi oba sekyo amala omukuba atoloke ave mu kiyumba olw'ensonga nti mukama we ayina ebintu byakolakola ye byatayagala. Can you imagine okena otya n'olongoosa mukama we n'akulaba nti olongooseza okuva ku makya okoye owumuddemu wabula ye n'akwata kawa najja n'amuyiwa musinki nakwata kawa najja n'amuyiwa ku gas gy'omaze okulongoosa najja kasasiro gy'amuzze ate najja n'amuyiwa omaze okulongoosa ekyo tekikuggyako waya nze nsiba mbagamba learn to endure pain learn okugumira obulumi yiga otya bw'olina okugumira obulumi as long as obulumi tebukuleeseeko bbwa tebukuleeseeko omusaayi tebugenda kera ku makya obeere n'enkovu ng'oli agambe y'enkovu nagijja mu kugumira bulumi nagijja mu kugumira bigambo nagijja mu kunvuma nagijja mu kubeera nga bansooza nakumboola nedda togenda kubeera nga ofuna nkovu ekintu kyonna ekitakuyiwa musaayi ekitakuleeta nkovu osobola okudiiringa nakyo nze nabagamba abantu baneeno ogenda kudiiringa nabo nga okozesa obwongo bwo obuzaale ebintu bwe bityo babikola nnyo abakozi kubatulugunya kubajja ku kye balina kukola oli ng'alaba gwe oli mukozi tosobola kutuula nga naye atudde jjukira okolera mumbejja okolera mulangira okolera queen okolera king tosobola kutuula nga king atudde tosobola kwebaka nga ne queen yeebase amala kukoowa n'agamba kati weebake kati lya kyovula bemmere gye babawa bamala kugikwata mu ngalo ne bagikuwa batono nnyo be bawa ebintu ebirungi ebipya ebikozesebwa abonna abantu ababikola be baba nga basomako nnyo nga batambulako nnyo ng'oba sekyo balina ebizibu eby'enjawulo ebyajjako mu bulamu bwabwe nga example ne bamanya kati mukama ali mu kutugezesa nabagamba abantu baneeno batya nnyo katonda ky'olina okukola bakubise katonda mavivi gwe katonda muyite nsaba olulimi lwonna lw'otegeera katonda omugambe embeera eno ezze onsaba ogintaase omuntu ono akema tulina abantu abaagala nnyo ebintu by'okusika omuguwa ebintu ebiri peaceful tebabitegeera tebabyagala naddala nga balabye ggwe nga gwe omukozi kuba bakimanyi omukozi olina kusumbuuyibwa olina kumanyibwa olina kukolebwa buli kimu ky'oyagala kubanga you have no one to claim for your life to claim for you so ekyo kye balina okukozesa ky'olina okukola kiri kimu igwa bisaasaanye kino kyakaseera buseera ayiyawo kawa ku sinki gy'omaze okulongoosa kasasira mutadde mujjawo umuteeke gw'olina okuteeka akikola kulaba onyiiga otya bwakukola kino ogenda kukola wooti ali mu kukucunga bino ebintu jjukira tunjagala tubitwale nga bw'onookera ku makya omwana n'ozaalibwa mu famire nga omuntu
mwokulidde mu family mwokulidde naye nga mwokulidde omuntu ali musi yennyoko kitwale nti oguze ne step mother ebintu step mother byagenda okukukola ne bano bye bali okukola ozebuze oli takuyinaako kalandira agenda kuyisanga bw'ayagala agenda kuba muntu wa Katonda nnyo nakwerekereza nnyo nagamba ono muntu munange Katonda ajja kumbonereza kamuyise bwendi njagala mutwale example eno nga mmwe abali ku bajja bannyina abakulidde ku bamaama bammwe abato abakulidde ku ba step mother ebintu bino birabe omanye nti bibeerawo nze mbagamba with the experience sirika akukola byonna byayagala sirika as long as takubye takukozezza muleka akole byayagala tajja bikola bbanga ddene tasobola bikola kumala mwaka oba kumala myaka 2 agenda kutulugunyamu katono ekiseera kijja tuuka nga tokyawulira nze nabawa example yebbwa osobola okera ku makya n'obeera nebbwa nga lipya we liba ppya otyo ddikwatamu buli wolikwatamu oli alikuluma onoonya position ey'okwebakirako obeera weegendereza naye ebbwa eryo lyokoma okubeera nalyo ligenda likala obulumi ojja kuba nga tokyabuwulira osobola noddikwatamu n'olinyiganyiga n'olikuutakuuta nga tetikyakuluma lwaki wamanyira obulumi bwalyo kati obulumi bugenze buggwawo n'abo webeetaagwa leka bakole ebyo bye baagala kasita biba nga tebikuteekako bbwa bimanyiire ojja tuuka ekiseera nga tebikyakuluma oba ontegeera owooluganda yenze Sheila adita video eno gyongereyo following asangayo ku YouTube channel yange mbaterayo videos ezinyuma weziti likinga commentinga ate era subscribinga n'akadde kayambise kajja kubanga kakuyambako embagala nnyo